Gaza ennaku mbale tutuuke muganda wange ku lunaku lwaffe luli mulindwa olwa June nga 3 era muganda wange mwenna abeeteeseteese okulamaga naffe ne Bukedde TV1 ne Bukedde olupapula tubaagaliza okulamaga okulungi. Olunaku olwaleero oyinza okwewuunya wano luddawa kaakati muganda wange abategesi b'okulamaga kw'omwaka guno bayita ba Eastern Cluster beeronzeemu diocese ziringa 10. Diocese 10 mwe bagenda olonda kwaya eyawamu egenda okuba ettendo egenda okukyamula abalamazi abagenda okujja ku nnaku olw'omukaaga. Wano bandi kwaya gyendi nayo namanyira nnyo bandi anti ndi mudongo naye wano kwaya gyendi nayo bava Bukedde diocese ojja kutuwa ku muzindaalo katono ojja tuwa katono ku muzindaalo nsooke njogere ono gwe bayita kwaya conductor right? Yes. Choir master, choir trainer. Amanya gangenze Hasaya Stevens. Eno diocese. Eno bagita Bukedde diocese. Bukedde diocese. Yes, mutandise n'oluyimba lwa beewaayo. Oluyimba luno ndujjukira nti baluyimbako mu mwaka gwa 1977. Abakristaayo baali baselebratinga emyaka gyali giwera 10. Egyali giwera 10 gy'eddiini eyo mu Uganda. Waki mulonzi mu nnyimba zonna mulonzeeyo oluyimba lwa beewaayo? Oluyimba luno tolulonzerwa kuba nti ekitulese wano kujjukira bannaffe abafa olw'okukkiriza kwabwe. So mu kukkiriza okwo beewaayo newankubadde nga bayita mu kugezesebwa okungi ne bafiirwa n'obulamu bwabwe naye tebava ku kiruubirirwa kyabwe. Y'ensonga lwaki kati twalufuula anthem era nga naffe lutujjukiza naffe kuba nti naffe twewaayo okubeera nti tubeera ngaawo. You continue, brother. Continue. So y'ensonga lwaki olaba nti buli lwe tujja wano okujjukira olunaku luno tuyimba tukulembeza nnyo oluyimba olwo kubanga baganda bafaawo mu butuufu beewaayo singa tebeewaayo ndowooza singa tetukyalina makulu ng'eddiini gino eryaffe. Mwatuuse ddi e Kampala oba e Namugongo? Kampala twatuseewo jjo akabungezi zabadde ssaawa nga 2 ez'ekiro newankubadde nga twatandise olugendo lwaffe ku ssaawa 4 naye twafunyemuko okutataganyizibwa mu kuba emmotoka yaffe teyabadde nnungi nnyo neera twebaza Mukama nti twatuse bulungi. Muyina ennyimba mmeka eziri mu lulimi Oluganda? Ennyimba ze tulina mu lulimi Oluganda tulina ennyimba nga 3. Tulina beewaayo tulina baaguma ne tubeera n'olulala abalokole ba Yesu. Waki munyimbiramu baaguma? Kuba abantu bali eyo bagumye n'ebintu bingi ate n'abajulizi baaguma si bwe guli banyimbiremu baaguma tugende maaso. Tewali buzibu. Tutambule tusimbule. Njikuddize tusimbule. Baaguma balumwa babasibanga mu nkawa zaabo ne bookebwa nga balaba Yesu yalinga afuga mu bo. Baaguma tebatya yadde Yesu omulokozi kyekyaluma kabaka waabwe n'alagira nti batibe bagwewo. Bali abana basoma
okukkiriza kwafuula ensonga okukkiriza n'ebikolwa bye balaga kyebafuula okubeera abawanguzi kyamaanyi ge bakozesa gava wa Katonda kyamaanyi ge bakozesa gava wa Katonda. Okay, thank you very much. Akazindalo kasigaze njaga kwogerako naawe. Kasigaze gwani mama? Bampita Martha Nyagunda kuva Bukedi Diocese. Okay. Martha, omaze bbanga ki ng'oyimba ennyimba zino ndaba oziyimbya n'omukwano oteekamu obwagazi ne smile eri gye baalagira. Tumaze ndowooza myezi ng'esatu nga tukola practice. Okay. Kati gwe kyoyimba kye bayita batya waliwo alto soprano eddoboozi ly'oyimba baliyita batya? Eddoboozi ly'ennyimba bayita soprano. Naye bwe tutuuka ku bewaayo nyimba no mu soprano verses endala then enyimba discount. Okay. Yes, eyo discount egenda waggulu. Okay. Ntegeddeko nti diocese mulimu eyammwe bagiyita Bukedi. Ntegeddeko ku Yembaale, ku ye Central Karamoja, Central Busoga, menyera endala ne Sebeyi mweri, right? Yes, sir. Okay. Endala tulina Soroti Diocese, Kumi Diocese, Faba Bukedi Diocese, North Karamoja. North Karamoja, yeah. Tulina Central Busoga, tulina Busoga Diocese, tulina Jinja Diocese, tulina Mbale Diocese. Yes, sir. Okay, neyanza neyazege. Eno kajangu wano ono alinga omwana omuto. Oyina emyaka emeka? English, Luzungu bana lugenda fuuka obuzibu. How old are you? You are 18 years. How does it feel performing for such a choir? Pardon? Yeah, okay, okay. Kale, today wa choir master, oba muita choir conductor. Mpozi wangambye amanya gwani? Bampita Hasasha Stevens. Omulimu guno gw'ogukola n'obwagazi, omugumazeemu ebbanga ki? Omulimu guno gumazemu ebbanga ggwanvu. Kubanga we nali nga nkyasoma nali njagala nnyo okuyimba. Wakyali mwana muto kati we namala nengenda nensoma obusomesa. Nengenda nenkola n'okusoma ebya music. Kale, Enoch n'abatulaba ku Bukedde TV1 ebintu bya leero biri serious ate binyuma kufa. Kaya alina erinnya lyantegekedde erya Musa agadinzijjako ontumye Yakobo. Eryo sidde ne Yakobo. Yakobo mu Bible yali akola ki? Yakobo ye Johnny. Kale Yakobo ye Jacobo. Ye James mu Bible yali akola ngani? Kubanja yali muyigiriza. Kale bannaye ebintu bino bitabulamu naye katuwumulemu tukomewo. Tukyalinawo by the way choirs endala okuva mu diocese ez'enjawulo nabwe ekyo tova ku Bukedde TV1 katukomewo. Ekyenkya kikutuusiddwako Airtel, a reason to imagine. Hey kid, I have more for you from Sam's. Sam's offers you a wide range of snacks. Sam's, test the difference. B. Clara H. Property Services. Twalese estate empya ku milioni 7.5. Microphone, omulalo wene tukututu byekibumba kamala byona kibumba omulalo wene tukututu byekibumba kamala byona kibumba omulalo wene tukututu byekibumba kamala byona kibumba omulalo tugwine tumututu byekibumba kamala byona kibumba omulalo tugwine tumututu byekibumba kamala byona kibumba omulalo
tugwaire tumututu byekibumba kamala byona kibumba omulala oyo 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 tugwaire tumututu kibumba kamala byona kale tweyanziza nnyo tweyanzege owaayi mpola tweyanziza nnyo tweyanzege. Thank you very much. Muganda wange ali ku Bukedde TV olwaleero ekintu kiri very serious. Nina abantu muganda wange alina microphone yange yaliwa sembera wano abantu bakulabe mu kamera bategere nti ebintu bya ddala ebintu bisoma. Eno diocese gye bayita batya? Diocese eno tizi Busoga Diocese. Busoga Diocese and Central Busoga Diocese. Busoga. Mulina abantu nga bameka? Tulina abantu 8. Abantu 8. Mulina ennyimba nga mmeka ze muli willing performinga? Tulina special item lwe luno Lusoga. Okay. Then n'endala tugenda ziyimba ffenna wamu. Buzibu ki bwe mwasanze mu kujja eno? Obuzibu twayagaine bungi kuba ekisooka entambula twagifunye leeti. Okay. Twetegeka mu kiseera aye entambula yagwire obugwe so twabaawo mu kugalangatana aye Katonda yatusobozesa twamala twayida. Okay. Kale n'ekirala omwami ono mulabye alina akantu kano kakuba ke bayita batya nkubiraamu bakayita batya kano? Endingidi. Okay, ogikuba mu lulimi Lusoga. Okay, nkubiraamu tuwulire. Owaayi kati gano amazina ge muzina nga mugira kati mazina ki? Gamba kino amasoga galimu gano ge tuli kukina saadi tugeta Tamenayibuga. Tamenayibuga ge bazina bwe bati nkende wonzirira mu tulabe nanga we bakine nkende tusimbule. Bino binyuma mukadde wange gwani nkwata maha kankwatire gwani tofaayo gwani Charles Were omaze kano kokuba ke bayita batya? Ndongo bakayita ndongo. Okakubidde emyaka giringa emeka? Zisuika 2 wakayigirawa? Nakayigira mu ssomero ate nenfuuka musomesa ate nensomesa abaana. Osomesa wa taata? I'm now retired. You're retired. Naye nasomesa amasomero mangi Busoga eyo. Okay. Ogambe bakuyitani sebo? Charles Were. Kati buno obuntu tebukugira engalo tebukusala engalo buno obuntu? Nedda. Buno tibusala kubanga nine ne skill. Okay. Obukodyo. Soko nsampolinge mwawo ndabe nsampolinga amaha. Okay, neyanze ono muto njaga twogereko naye. Owaayi oli wa ssomero kirino?
Kayunga naye somera ku GSS. Wasigaza sweta. Kale. Kano kofuwa ke bayita batya? Bakaita batya? Ndere. Indere? Kitegeeza ki indere? Mulere. Mulere. Nfuiramu omulere muganda wange. Katono nnyo tweyongere waliwo abanninze wali. Okay. Tugende wali mpola. Eno kajangu ebintu bya ddala bannange. Ebintu bisoma. Ayayayaya. Bannange. Mama. Okay. Aya. Eloga. Toina chongamba. Aya. Kaya lazewa. Ezale ronze eriridde wawa. Mugisha. Okay. We are done. Kale, bwatutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero tubadde ne diocese ez'enjawulo ziwerera ddala diocese 10 era ze zigenda muganda wange okupafominga ku lunaku lw'okulamaga olw'abajulizi nabwe kyembeera bwetyo bweri eno kaweebale nnyo gwali ku bifaananyi mugisha wa transport terakaya kale embeera bwetyo bweri Wozanya n'okuzanya kino kyanca tutuuse tuli bakufa nanga obadde mulabi mulungi Namugongo olwaleero lwakusatu encha Catholics at Vision Group and Anglicans and all those abakkiriza nti abajulizi battiwe Namugongo bagenda tambula otegedde tukulibwa mukama waffe Don Wanyama paka Namugongo tukulemberewe misa nga tusoma misa eya omujulizi munnamawulire mwali munnamawulire era gwe tugenda okuba enkozi ndabya ntunuulira nnyo kati ku lw'omukaaga tuleke twayiwe Namugongo mu bungi katubasiibule kutumiddeko Father Hilary Munyaneza mbadde neerabira ddala Father twasoma naye omanyi bwe bakugoba olumu tomanyi ate nabafunye obategeera WhatsApp group nga eneyanyenga seminary kale katubalekere emboozi eza boda siibula abakulaba mweraba musiibe bulungi bye. Yes, oli balayi mulungi wa program jote ekyencha mugana wange nkulabisa ko nekobaze milungi tusaake engalo. Webale kakabya gwa tusali ku TV ali mutulaba abasize beriwe gwanga bali ku program ekyencha mugana wange bekubanga mutulera muganda wange. Mama, babita musima swanku mbanyingidewo nabe basebozi byabana ba boda boda embozi abana ba boda boda bebakyasiza okusabaza abantu mu kibuga Kampala bawenziro nosoka juwenjo nasoka gitangaza nagitingazo gwe wala wino okugana wange ko bakede TV. Mama, abana boda bafata
bayiya kajamu akayingiramu n'akola bw'ati baba n'emboozi ate abakutuza ku bodaboda abakutuza ku bodaboda n'okukuba ekiboozi musooke mupanikira emikono nzije abaana ba boda naki muwanika omukono gwa Bukeda TV abaana ba boda sokodde yabanyamagwe abaana ba boda simba kagere ani omulalayiramu awo kasina sokodde naawe wanjisi jangu ogambye waboda kwaki talwala waboda talabika ayinamu ono kyekiriwo gwe oli sitede soko nyimbira abaana ba boda boda abaana ba soko giparking awo soko giparking ogiteka ali mu giparking awo okola kyawo ono okuba mpere kuba tugere kuba bakuyitani amanyi bampita mujuzi Ronald esebo oli wavaawo koki kokiwa lakayi kyalo kyawo kimoli